Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe kooti YAMAKA wano ku Star TV, wano ku Star FM, wano ku YouTube. Olunaku olwaleero osiibye otya eyo mukwano gwange yenna asobodde okulaba programu eno emisana, ate wasuza otya eyo mukwano gwange yenna asobodde okulaba programu eno mu budde obw'okumakya. Obulamu bugamba butya mwana wa maama, mwana wa taata? Kansuubire nti buli kimu kitambudde bulungi. Obitatambudde bulungi togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Ensi bw'etyo kizibu kya kutambula nga bwe twagala. Olumu ogezaako nnyo ensi etambule nga bw'ogyagala naye ne kirema. Togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Leero bwe luba lugaanye ate enkya luyinza okuba olulungi okusingako. Olwaleero ebizibu bituleese eno sayidi ze Wakiso. Bayitayo namasanga gye tuli olwaleero kona Wakiso okulaba ate ensonga eziriyo. Ndi musanyufu eri gwe yerekereza akaddeko otambula naffe mu programu yaffe kooti YAMAKA. Ebeera ku Star TV buli Lwakutaano ku ssaawa 4 zennyini ez'ekiro, neddibwamu buli Lwasande ku ssaawa 6 zennyini ez'omutuntu paka ssaawa 7. Tambula nange nebaza mikwano gyange abateekamu ssente, abatuwa obuyambi, abalayikinga vidiyo zaffe ku YouTube, abasubscribinga, abashayalinga, abakola kyonna okulaba nti kooti YAMAKA etambula bulungi. Tuyise wano mu kirombe, abamanyi okuba amatafaali mujje tukube ate nga betweyongerayo ku mulwadde waffe. Tugende. Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe kooti YAMAKA wano ku Star TV. Emunyenye y'eggwanga nyongera okusaasira mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba ng'olina obuzibu obuteebereka, ng'olinamu ebikutawaanya. Saba Mukama Katonda akusaasire byonna bisobole okuggwa. Naffe weetuli mpolampola tuli balwadde naye ate tetuyinza kutuula nga waliwo mikwano gyaffe abeetaaga obuyambi bwaffe, abeetaaga obuyambi bwa bannayuganda. Otuula n'obeera ewaka n'ogenda okulya nga kikususseeko, n'ogenda okulaba nga waliwo abantu abayaayaana ng'ate olumu ekyokola okimanyi naye ng'obusobozi bwe butaliiwo, n'ogamba nedda byonna kansooke mbiteeke ku bbali ate mmala okugenda okutaasa abantu. Maama oli otya? Otuule wano. Oli otya Mulongo? Ndi bulungi. Omwana olumbe lwamukwata omugwa okusatu. Mwana ki? Wano we tuli waani? Waffe Mulongo. Gwe naani? Noono bba wange. Baawo bw'oba omwogerako ng'osekamuko. Mwagala. Omwagala nnyo? Iye Mulongo. Tonata. Nange owange mwagala nnyo. Kirungi. Kale ogenda kwongeza ku ddoboozi. Kale byatandika bitya ebituleese olwaleero wano ebibalemeredde by'oyagala tubayambeko? Ono omwana yali ayebase kimbe kyamukubira mu buliri, ntulowooza musujja, ntubeera ntumutwala mu ddwaliro ne bamukebera nga talina bulwadde. Ekisigala nga kyeyongera nga kimukuba nga tutambudde kugamba. N'esente zituwadde tutunze n'ekibanja naye yadde kutereera. Ne kati lumukuba n'akalambala n'afuka buli kimu n'akikola. Kati tubadde awo lwakwase n'oli. Naye kati kimukuba nawe n'agwere. Gamba tuli mu nnaku ey'ekitalo. Sitwakiine kantu koona. N'ekyokwambala kinaateera kutuwulira. Naye batuyambako abantu. Tubadde tusaba batuyambe ku abantu abatulaba. Batuwe ku buyambi batujjanjabire ku baana. Kuba n'omwami lumukuba. Iye. Olumbe luno lwatandika naani nga lujja? Lwatandika na mwana, lwatandika na mwami? Lwatandika na mwami. Kati lwaki totunyumiriza omwami engeri gye lwatandikamu? Bw'ona nnyumiza nze Mulongo ne sibitegeera n'abawuliriza ne batabitegeera baba tebalina ngeri gye bagenda kukuyambamu. Omwami yatandika ati? Omwami yali akolera wa? Omwami
namusanga muzimbi yali azimbireyo mu tawuni Kampala naye ng'ekiro ng'ali mukuba kati n'abeerawo titwamufaako kati niko kujja kakwata oyo mwana omuto ntubeera ng'ali mukuba nga tutambula omu basawo nibigana kati tubadde awo n'oli ndumukwata kano kamegeta amaanyi awo wetuli naye nga situine yadde buyambi yadde. Omwami ye kati ku ssaawa eno akola ki? Jangu wano ssebo. Amannya go gwani ssebo? Manya bampita Lukyamuzi Lawrence. Mwami Lukyamuzi okola ki? Ndi musajja muzimbi. Obulamu bwo bwatandikira ku ky'okugolongotana? Lusa kitutte emyaka ng'ena. Kubanga nalinga nkola mweyo mu kampuni naye bwajjawo ekiseera kimu nga sikola ki nkerewamu ne baba nga bangoba kati ne wabaawo nga mba neebase ekintu kinkwata nekinsikwata ne banga nga sikola ki sobola kwekyusa naye nga mpulira ekigenda mu maaso. Ekintu ekyo bwe kikukwata nga kyakukwatanga kitanga maaso puulu omwana asooka omugyewo mukwata kinkwata lumu ne nkalambala ne banga sobola kwekyusa kati bwe kinkwata kimala nekinta kati nembeerawo lumu emmese zajja mu nju omwo nga mpitirivu nga zigomoka mu nyumba ng'emanyiza n'okubuukira naye nga emmese baazinsindikidde kumbe ndooza ebintu bijja beeyoleka olala emmese ensanafu ng'endolaba zizze mpitirivu zisoose ne zijja ng'era ensanafu bwe zajjanga ne tuziwa ku gundi ku vvu n'olunaku olwasembayo n'enju mbadde sinnagigira wali eri nga enkoko zibikira eri mu kagundi wali yali eri eyo yamaamirira eyo sawa nga 7 kukino okulira ebuukayo ne ngamba kyekijjayo enkoko omanyi ensanafu kubanga ziyise eri waggulu nga teziyise no wansi nga zitandise okunkumuka bwe ziti kati bwe twazookya tezadda kati bwe kyayitawo ebbanga ndi ku ntandisi nali ndooza mukama we ndamuvaako emyaka ng'ena nanona nenzirayo tandise okukola ate eri bwe mba nkola baba banjagalawo buli lunaku kati ngenda okudda ng'omwana wange olumbe lwamukubanga nga sibitaddeeko nnyo birowoozo byonna biteekako ebirowoozo ku kusoma kwa korona nga kuwedde ng'omwana ngenda okudda nkugira ng'omwana olumbe lumukuba alalambala tumutute ku muddwaliro ajja n'omusujja bakebera talina mumukomyawo n'ateramu wiiki emu ne luddamu ne lumukuba namala wiikisi 2 nemala mukama we nemugamba nangamba kati gwe ani akuloga okyali mwana muto lwaki ani akuloga nemugamba nedda simanyi baki naye baŋŋamba bandoga baŋŋamba simanyi kibyakika baŋŋamba bakikwata tebakikwata sente zange bazitwala naŋŋamba teweesiriwaza omwana amuleeta eno omwana nemutwala eyo eddwaliro Emmengo ne bamukebera nga talina gundi omusujja ogwo gwe baali bagamba nenkola ki naye aterera ne bampawo ku bukerenda buno oba bwabalalu naba ng'amiramirako naye ne waliwo olunaku lumu nakomawo ne ŋŋenda eyo mu kyalo kati ngenda okudda ne baŋŋamba omwana alina omusujja ne ŋŋenda ne ngula eddagala ne balimuwa kati ku makya nakera bukezi nenvuga ne ŋŋenda naye bwe natuuka mu kkuba omutima ne gugaana ne nkomawo bannaye nalaba omwana wange awo maziga gampitanamu omwana wange gaawo. Oli ku Star TV program kooti yamaka Mulongo Babirye Sarah gemannya gange. Sorry mukwano kwata akatambala akutali sente zonna bazintutteko n'omwana wange yali ategeera bulungi naye waliwo n'abamala ennaku nga tasobola nakwogera buli lwe kimukuba nsaba buyambi bannanga yensobola yenna okunnyamba omwana wange noonyeza sente sikyalaba ntunze ebyange biweddewo kati mbulako bakola ki simanyi kyakola Mulongo. Omwana ono bwe lumukuba gwe lwasookerako akola atya? Kati lumukuba lumala omukuba ayinza okubaabo n'afuka ne lumukuba ogenda omukwatako yina ng'alambadde alinga oba ekiti yenna kati awo
akumakya ayinza okukera omu nga tayogera n'amayinaku nga bbiri nga talina kyasobola kwogera naye omwana yali ayogera ng'asoma n'okusoma nga ne kusomerwamu gye lukoma okumukuba gye lwakoma okumwonoona lumukuba obwongo ne lubujamingisa n'agenda nga yonooneka ekivaamu n'obusente mbukwata ne mbutwalatwala eno bugenda okugira buti nga buweddewo ngeri omwana alinga bw'ali kati simanyi kyakkola kati tubadde tukyali awo ate omulala n'omulala naye mbulumukuba kati simanyi kyakkola abawuliriza bannanga balaba gundi nsaba buyambi alina yonna kyasobola okunnyamba abaana bange batereere nja nnoonya ssente zisobola obbalabirira naye obulwadde kati mwaka mulamba kyokka n'omulala bumukutte ate nange ekintu kinkwata ne kinjira simanyi ekiki ekikwata bwe kimala ng'omaze okulambaala kikola kiyinza n'okuba nga oba mbadde tekinkutte kati n'owulira ng'ekintu kivaana omulundi gumu kidduka ne kigira bwe kiti kidduka lumu bwe kiti kati awo simanyi naye ng'embeera egaanyi tewandituyise ng'embeera singa nnungi tetwandizeera omwana yali ategeera bulungi ne kati omutuma simanyi nakumanya omwana ono yaani nakyanze jangu kye tekikyayosa oli otya agenda kwonooneka oli otya nakyanze yogera kale gamba gyendi Nyane. okola ki osoma osomerawa taata aliwa taata musongemu yono ate maama ate nze nzani Dambi. Sorry. Oli ku Star TV program kooti YAMAKA Mulongo Babirye Sarah gemanya gange tusitukiddemu okujja okuyambako ku famire eno obulwadde bwe buzinzeeko. Obulwadde buno bwatandikira ku taata waffe oba ssemaka w'omu nnyumba muno. Ondabye nonetegereza mfaana nani mfaana Juliana Kanyomoozi obulwadde bwatandikira ku mwami ono ne bumuluma naye ffene yange kooti YAMAKA bwe tukimanyi nti obulwadde bwe butera okujja mu nnyumba butera okulekamu obwavu butera okulekamu buli kibi kyonna kiba kizibu nnyo famire eba erimu obulwadde buno okusigala ng'ekyasobola okweyamba Katata bwakugamba nti atunze buli kimu kyonna nze seetaaga na kunnyonnyola kusingako awo mba nkiraba bulabi nkiraba n'amaaso gange nti omuntu yali akola takyakola ali mu kubonaabona bubonyeebonya ate ogatteko n'abaana okuba bonna nga balwadde naawe ne bw'oba muzadde tosobola kutuula n'olaba ng'abaana bo bakubwa ennyimbe bwe bati era nga boonooneka bwe bati era nga baggwaawo bwe bati N'olwekyo bwe mba nsituse naawe omuwuliriza wange nnyambaako naawe ositukire wamu nange tusobole okujjanjaba ku bantu bano. Star Fm Radio Uganda program kooti YAMAKA Mulongo Babirye Sarah gemanya gange katuwumulemu katono nnyo ate nkomewo mu bwangu ddala. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange ku programu yaffe kooti YAMAKA wano ku Star FM. Omwana ono osooka otule wano kale gundi ameketa amanya atya so tuyinza omubuusa amaaso ne tudda ku bano kale ono kati kale jangu ewa taata kale gende wa taata kale tuula wano ng'atambula atala takyalina stamina ono omutosoka omumpeemu akola atya ameketa maanyi ono kakola ekiro bwatyo bwameketa maanyi situla ebbugumu omuliro
ekiro ekiro kekanga kakufaanana nnyo. Tujja kuwulira ebigambo bya maama nga bitono. Oluganda lwe si lutuufu, si lulungi. Oba oli awo singa abadde mu lulimi lwe bambi yandibadde afulowinga bulungi nnyo. Baŋŋambye nti abaana baabatabukako ne babalemerera. Baŋŋambye waliwo muzira kisa akuyambako. Waliwo muzira kisa anyambako. Andi bukati tugenda ne tugira ono bagona omusawo akugamba kino n'akugamba kino. Kati waliwo oyo yali abina mbwesimanyi agenda munkolerako. Nansaba ssente awo mpitirivu. Nali ŋŋambye nja nnoonya mpola mpola. Nero lwamukolako ekimbe ekyakola kisigala kimukuba. No, ŋŋamba omwami gwe bagambye akuyambako wano okujja. Nabe yagiragize egizaawo nga saagala bakole ki. Naŋŋamba kabeere naye. Naye kati yadde akamutwala ba wiiki ng'emu. Ate baŋŋambye nawe obulwadde bumukuba. Oba wiikisi bbiri oba mwezi. Abaana wamu bali bameka? Sabo, nsooka ojjeko wano katono mukwano. Nsooka otuule wano. Oli ku Star TV program kooti YAMAKA Mulongo Babirye Sarah gemanya gange. Tulinawo wano mulirwana waffe ate naye katuwulire byagamba. Sabo nsanyusa okulaba. Kale nyabo. Nange nsanyusa obasisenkana. Famire eno gw'ogimanya ddi? Famire eno gimanya ba neighbors nagula poloti side nga tusisinkana aboka poloti emu okutuuka ku yange. Kale ne tukwatagana olw'okuba ne tufuuka ba Luganda ewaka. Era ne nkwata nagenda okulaba nga tuzze. Nze nali nkolera mu kibuga nga nvuga balamuzi n'abakulu abalala. Kati we bampumuza ne mbeera ku kitundu. Ne mugamba munnange kikinanga nange emirimu gikyankalanye. Kale tuli awo tunyumya. Ngenda muwala wange agenda okujja ngamba taata ti naki olumbe lubeera lumukuba. Naye lwaki tetumutwalako eri oje twagenda. Kale nembaga kale tujja biraba. Nesitalifa naye kutuuka munnange nannyonnyola. Omukyala nange ati mama naki olumbe tuganye. Omwana bamutambuza bikoze eki biganye. Nange kennyini nendaba omwana. Nimbeera nga musitula nga tutambula tumutwala ku malwaliro wetukola tutya nga tweyazika pikipiki tutwala omwana afa. Nagenda okulaba nga tasobola kubeera n'abaana bana abasatu balwadde. Ne mugana naye omanyi Lawrence oli munaku munnange twavuka ba Luganda kinda kye kimu. Nze omwana ababiri kambatwale mbeere nabo kennalyako. Banange mwebale. Abaliwo wakiri tukubireko omwami ono mu ngalo aba TV banayongerezaako. Webale bambi. Lawrence nakkiriza ne mukyala we. Ne ŋŋamba omukyala. Tyomanyi bano ennaku gye balimu gye tukola ki? Gye tulimu si kyalina mulimu nabo tebalina mulimu. Tukube bulooka. Tulabe nga twebeezaawo. Nange abange gye bali simanyi kibaliko. Ne nkwata omwana ono akati akuba olumbe. Ekiro tetukyebaka. Naye nga sisobola muddiza munnange. Sisobola muddiza era namugamba. Era ne maama we yajja namugamba ati ono wange. Noli nagati nange. Kati nenaki yennyini ayagala tugende wanga amanyi tino kale tumuluma nga ayagala amanyi ndoze lite tujja mulumirayo. Naye nga batambula nalwo. Naye omusajja atambudde. Asusse kutuuka kutundanda ya munda lw'abaana be. Mulongo tetugamba bambi abali bonna abawuliriza radio abali ku TV abali ku masimu muyambe Lawrence nomba fete mwina kye mutuyamba naye muyambe Lawrence n'abaana be ne family ye. Lawrence abaana be bakujja amaziga mu maaso okulaba omwana nga yali asoma oyo nakwata bina ajja nagamba afande nakuleetera nakutebbya mujje munda namukuleetera Lawrence nga baba ali kuki abali ku kyomwana omukulu nga gw'omulaba otyo n'akutandika okukwata obubi n'abukuleetera. Nze era omukazi wange namugamba nti nkwegayiride nga bw'oba ojjanjaba owange gw'ozaalamu noono bw'oba omujjanjaba ne tubakwata ne tubajjako ne tugenda ye abakoma mulabako bulabi nti baana bange. Naye bannange abali ku TV abali ku masimu abali wa buli omu awulira eddoboozi lya Mulongo Babirye mutuyambe ffenna tuli awo tetukola naye nga
twagala abaana fencha bano ba president bencha bemuyamba temuyamba ffe muyamba Lawrence na family ye takyayina omusajja yali omunene ne kati takyayina abali ku TV mbadde tusaba kutuyamba mbefukamiridde bonna bandaba temundaba tunolwa kuba ti ali yekiki ne banyambire ku Lawrence n'abaana be ne family ye nze siina nkiri awo kyamaanyi nnyo naye nsaba kunnyambira Lawrence n'abaana be bafukamiridde. Omwami ono bino bye mbagamba ku kooti y'amaka gwe bw'oba tolaba buzibu muntu bw'alimu tosobola kutonnyeza ziga. Kati omwami ono sisuubira nti naye mugagga mu maka ge naye akaaba kubanga omwami ono yalaba ffe bye tutasobodde kulabako. Ono akaaba kubanga ye atudde mu luggya luno era amanyi bingi ffe bye tutasobodde kulaba. Kye mbagamba nti buli lwoba nga tosobola kulumirirwa mukwano gwo na muganda wo na muntu mulirwanawo muga Katonda oba oli muntu ki gwani aba ali kulumirirwa mulimu amazima ga Mungu kye bampa ye talina banange ne bangati benali nkola nabo ne bangamba oli katebe tine omutwalo gwo ne ngamba tugende tugula akawunga nange ngenda gulira family ya kawunga nange wadde sinaba nagulira sasira wadde sinaba gulira ya Lawrence sukali ne munywa ne mbaga maka tweyiye n'amazima ga Mungu mulungu muyambe baana temuyamba ffe ng'abakulu ffe tukuze nkya ngenda kuvaawo naye bano basobola okuyamba abaana bange ne bajjukira atulinayo taata waffe yatuyamba mulongo sijja kugamba oli mukazi muzadde oba tonna bakuzaala nze nkimanyi oyisa wa neighbor obulungi n'owuwo gyali bamuyisa bulungi naye abali ku ekyo ekintu kyoyogedde nze kati bw'otuba nga tulina balirwana abafu abafaanagana ng'omwami ono kati eddogo n'okweroga n'okwetuusaako obulabe binajja bitya because omuntu gw'olina already wegase neeyo ku famire eyina ebizibu gwe tonnaba kwetereza bibyo nze Lawrence mulongo nkwankubulire oyo omwami agaana okulya nagamba nemugamba mpazi ompadde waliwo omusawo gwe bandagiridde ngende neekoleko ndabe nze bwe naaterera tujja kwebala nagamba tugendeyo ffenna naffe nange bankoleko ne tutambudde mubasawo mulongo abali ku TV koba olya nkyawo oba okola otya gandi nolwaki oyo omwana yatadde ku TV famire ezaffe nga famire tezina zituyamba nemu abantu abali ebbali mwe mutulagirira ne mugamba nti we twali tumulabyeko egundi nze mulongo entebe gye nali ntudde nze nali mmanyi nteredde naye okulaba kati nga nzira wansi nze kantu omnyonyo mulongo kankalabulako obukalabuzi naye ntansiranye n'ekigere ekyo naye nga ndina abaana ba mwana wa munnange abange ne bagamba atata yavuwadde ne badduka naye bali ku TV ne ku masimu abali eyo buli wamu muyambe Lawrence ffe nemunaba temutuyambe muyambe famire yaffe eno kati yafuka famire. Oli ku Star TV program kooti y'amaka Mulongo Babirye Sarah gemanya gange nkwebaza emirimu gyonna nebaza abaana battu mwena ababeerako ku YouTube abasubscribinga abalaba programu zaffe yonna gye muli n'abantu abasitukiramu ne munnyambirako abawuliriza bange mwebale nnyo mwebalire ddala saba Mukama Katonda abaddizeewo buli omu w'otoola Omukama Katonda ansaasire ozzeewo atozzeewo era ozzeewo njagala okwebaza ku Namazi Madrin wonna woli nga tukwasa Christine wonna woli Kamoga Bashira wonna woli Zahara Sonko Muloholiki wonna woli Fiona Felina na Tabs tweyanziza nnyo tweyanzeege njagala okubuuza Kubule Emulago Lizisi wonna woli Yatuwa Lydia Gesika webale kubeerako Namwanje Fatima timu Mulongo live streamers Lili wa Lili kimuli kya Mulongo ogamba otya Gloria Birungi wa Michael namba 2 ogamba otya Maya Willow Nash how are you Nakanu wa Gisara ogamba otya Maria Golet nenkubuzaako Nakakande Esther Bushira webale kubeerako Edith Nampera Lestbon wa Michael ogamba otya Muluka Juliet wonna woli njagala okubuuza ku buli muntu yenna eyali atuweereza kyonna gwe tumanyi ne gwe tutamanyi waliyo akawunga bakayita super kawunga kakolebwa bannaffe abakakoga grain millers akawunga ako tukatunde wakaliga katale k'aba veterani era tukatunda ne ku Shanta Beauty World ewakaliga ne ku Mulongo Garments
kiiro 5 za nusu kakaaga mu 5, kiiro 10 za mutwalo gumu mu 13 n'okweyongerayo kiiro 25 n'endala. Akawunga ako gy'okoma okukagula gy'okoma otuwa ku buyambi mu kooti y'amaka ate nga kalungi era kajja kuwoomera. Gula supa kawunga mu dduuka lyonna gy'omusanze. So nga n'essomero eppya eryogerebwako mu bitundu eby'Egayaaza Nakasajja baliyita Mary Hill Christian High School Nakasajja Gayaaza. Omusingi gwa Kikristaayo oba gwa Kikatuliki, tutwala abaana mu ddiini zonna, tuyigiriza abaana byonna, tuyina computer lab, tuyina ebyalaani, abaana basoma ennimi zonna, abaana baffe bayonjo kubanga uniform yaffe nnungi ddala ate nga tukakasa nti bajja kuyitiranga ddala bulungi. Tulina abasomesa ab'omutindo, n'olwekyo naawe tuukayo ku Mary Hill Christian High School Gayaaza Nakasajja ojja kuba ng'oleese omwana wo mu kifo ky'ogenda omuteekamu oleme kwejjusa. Essimu ya Mary Hill Christian High School eri 0753243416 0753243416 ogenda kubanga ofuna ebisingawo. Star Fm ya radio gy'owuliriza program kooti y'amaka Mulongo Babirye Sarah gamanya gange. Ndi munakuwavu nnyo olw'embeera abaana bano gye balimu olw'olumbe buli muntu neiba lwakunyumirizaako ne lukusobera. Neebaza maama wa waka wano olw'okubeera omuvumo n'asalawo okulabirira abaana n'atanoba nga n'omusajja yennyini mulwadde. Abantu abamu bagamba bawuuyo omukyala sinawe eno mu Buganda. N'agamba nze nafumbirwa eyo mu Buganda ebizibu bye nalabayo bannange nze binsusseeko kanneddira ewaffe. Jangu njogereremu olulimi lw'ewammwe. Jangu ng'ambe ebigambo bino ng'obyogera mu lulimi lwammwe. Nafumbirwa mu Buganda Ferwa Buganda. Waliyo ebizibu bingi. Waliyo ebizibu bingi. Kaneddira ewaffe. Kangarukayo wiitu. Kati kikazi kyettu ne kitagarukayo wiitu ne kisigala nga kikuuma abaana ba Lawrence. Bambi weebale nnyo. Omuzadde omulala ayinza ogasha Mulongo yeebaza atya nannyini baana. Okuza kutuuka awo tulaba nga kasuula baana be. Temubalabangako? Tulaba nk'omukazi alekawo baana be natambula n'agenda. N'olwekyo bannange tweyanziza nnyo, tweyanzeege okuguma n'obeerawo mu mbeera yonna eyo. Mwami Lawrence, olina kaweerabiddeyo mukwano okatubuulireko? Nerabiddeyo lwakuba nti ebiseera bibadde biwanvu, bigambo bingi naye nyiza okusujjira naye nsaba batuwuliriza bannange batuyambe. Kubanga nze nali nkola naye olw'embeera omwana ono bwagira bw'ati wali baba sobola okufuna byenkola naye bwe ntandika okulaba banjagalawo buli lunaku obutamiisi nga n'omwana obulwadde bwemukuba ate enduuzi nga mulaalo ne neetoolera awaka ne mbeera awo nga sina kye nsobola kukola. Kati simanyi singa omwana ng'aba awonye nze njasobola okukola buli kimu. Omuntu yenna ng'alina obuyambi bw'asobola okutuweereza ku ssimu kye. Olina essimu eriko mobile money? Ye Mulongo 0758 ana munya 07 5 0758 ana munya 07 5. Era manya ki? Ereeta Adijani. Era temulima n'antuma Adija. Muna essimu erinnya liba lya muntu mulala n'essimu ng'ereeta. N'olw'ebizibu byano essimu zijja zingwako netuuka n'okungwako. Essimu zingwako yasembye gye mbadde nkozesera yagwira Mmengo nga nva kwono mu ddwaliro. Ngenda okugira ali gwe nali vuka bwe tukola nabo yali alina ennamba jampa bwe nagira okusimbula bwinti nagireka ate mu madda nga nkomawo era nali ntomedde emmotoka y'omusajja. Bannange simanyi na kye ndikonze. Naawe kennyini Lawrence tunadda ku baana tulina okusimbako essira. In fact nze ndaba tulina kutandikira ku gwe. Kirabika Mulongo kubanga ndabika nange ndiko ekizibu. Funa accident emu yali enzise endala nzeekanga bwekanzirwa kuba ndudde mu gundi naye nga ngenda okugira weti nga katono nnyo. Kusimu lwengwako kuona omwana baali bantomedde kati ate essimu oyo kafu yo yagirira awo omwana ali mu ddwaliro mu Mulago bataddetaddemu twakomangawo ssaawa oluusi kolo nakomawo ssaawa 3 agenda neggu ne tuyitawo
kati bwe naddayo enkeera nsanga bannange piki bazibusa bazizze neŋŋamba nti yo kiki jjo baatulese tuyitawo maama ngenda okusanga omusajja olwa paakinga ngenda okulinyingazira mu kakoobweti nga ndaba waliwo piki epaakinze waliwo naye nga ndaba mpitawo kati era ntuuka bwenti kuwa piki nenyimiramu katono bweti omusajja abuuka bwati akwate mu piki yange kati bwe nasala bwenti ngenda okudda eri nasanga wamagi yankuba kibooko nakuba kibooko nakuba senga nali sirina element piki nengibalekerawo bannange simanyina kyendiko olabika oba ebisiraani mbifuna lwa bulwadde simanyi Mukama Katonda simanyi nsaba buyambi bannange. Star Fm Radio gy'owuliriza mbakakasa ntujja kwejjanjaba mukwano gwa Lawrence. Obulwadde mu kujja tuyinza okitwala nti bujja mangu naye okugenda nze simanyi kulimba ate simanyi kuseka nga siri mu kuseka era simanyi kunyiiga nga twali kinyizizza era simanyi kwogera kizaamu bantu maanyi nga si kituufu. Nkakasa nti mu lujja muno temuli mwana agenda kufa, ekyo nkikakasa. Era nkakasa nti abaana bano bajja kuwona naye mpola naye tugenda kubajjanjaba lumu ne taata. Era taata bw'otamulaba ojja tuyambirako ddala obuvunaanyizibwa obe ng'obakeberako. Kubanga bwe tujjanjaba yingini eno yo neesooka neetereera wano kiba kitukola ki? Kiba kitwanguyira. Mama oli mulirwana jangu otubuuzeeko. Ye mukadde. Nkwaniriza ate mukwano gwange wano ku Star TV program kooti YAMAKA Mulongo Babirye Sarah gemanya gange. Leero ntera okutambulayo n'ebyokulya naye oba leero nange ate natambudde ntya. Ekyewa Lawrence kye kyaŋŋaanye. Baana mmwe temuulyanga nswala okubanga nze wano nga sinayo kye mbaleeteddeyo. Ngenda bawayo omutwalo mugende eri ku kkubo muli ebitumbuuwa. Ono mulwadde tabiwulya tabitegeera n'oli mulwadde tabitegeera. Oli ali ku bibye. Omutwalo gwange ngenda gwesigaliza. Nakyo tekibakwatako. Kati oba ngambe ki? Ewaka nnyinayo embwa zajja zokka 2. Embwa ezo munnange zajja twagenda okera ku makyanga ziri waka 2 doga. Babirye. Janjaba abaana bakulese ove mu lujja wano. Nakakande Estabushira saba okweyanza Namutebi Kathe saba okweyanza. Naye kyensaba n'omwana ono atannabakwatibwa lumbe bwe tuba tujjanjaba naye tumujjanjabe. Nja kusindika omuntu ajje waka wananaazeewoko kubanga nawe wennyini mu nnyumba mweruli. Tuyinza obbatwala ne bajjanjabwa ne bawona naye ate ne bakomawo ewaka wano ng'ate waliwo ebikyamu. Weebiri wewaka sigamba nti waliwo naye weebiri naye saagala batiisa. Kereni Karo webali kubeerako Nasolo Josephine webali kubeerako Tumwine Wine wonna wooli webali kuwuliriza. Njagala okubuuza ku Nasaazi Joyce wonna wooli. Shadia Nacha Kigongo Mukwano webali kubeerako Nakanwa Gisara Maipiwa Isaac Sarah Ismail Bogere Juliet Sempijja Kabogoza Maisha Mugerwa Tatian Habiba Seguya Aisha Patricia n'ensembyayo Gloria Birungi mwebale kulaba mwebale kuwuliriza. Mama nsanyusa kulaba. Kale nnyabo. Ogamba otya eyo obulamu bulungi? Obulamu si bulungi nnyo munnaye. Tola nange ndi wano ewa neighbor tubeera awo bwetyo ne tutuula. Tola twaganga tukubireko omulongo munnaye akukwatireko kubanza nsinga nnyo okuwuliriza programs zo zonna. Neyanziza kankweyo kaddole webale kumpuliriza. Kako tewaba muntu yenna agamba mbunno mbumbuko nkonkuwe ne masiki. Oli agamba era mulongo bwe yazze bibyo n'ekinusu kikino nze ndi mugagga. Taba muntu yenna agamba nti nno ki ne mugamba akantu kube kulwa neighbor waffe. Naye nentula naye era tawa tutudde eri mu bitooke. Ne mugamba tukube nga teri awulira twogere. Ne ngamba kuba tomanya ani mutuufu tomanya ani mulungi. Tutuuleeyo oyogere ne mulongo. Era twakuba esimu emirundi nga 2. Nga teyitamu ng'egamba namba bize paka we yayitamu. Abaana olumbe lubakuba lutyabo. Abaana beesika oli omukulu ye yali yeesika nga tumanyi oli yeesika yekka. Kati ate ono
ono kyamutandisa naye olabira ddala yeesika era ekiro sawa nga sokoleke obwedda temunjagala kati kaddole si kammwe kati katandisa obbaleeta kokonyo abantu baba n'ebyabwe obadde temunjagala nga temunfaako wamma olumbe lutandika sawa nga 9 ogenda laba atandika ng'olaba atandika okwesika nojayo toki n'omumulisa olabe eki ekigenda mu maaso kuba tosobola muleka yekka n'omujjako suuka paka watereerera waddamu n'atereera n'olaba nti atereera naye kiyinza otwala nga essaawa ddamba nga tanaba kutereera naye nga mwana muto bannaye mbayambe kale tusaba otusabireko naawe ku buyambi eri abalabi ba Star TV abalabi ba program kooti y'amaka n'abawuliriza b'omulongo Babirye Sarah bambe abalaba TV abali ku radio abali ku masimu muyambe abaana ba Lawrence kuba abaana embeera gye bali musi yeyagaza n'abantu atunulako omwana n'adduka n'okudduka banaye muyambe abaana be muyambe Naaki banaye muyambe Jona Naaki yali asoma naye kati n'omukwasa penso takyawandiika tamanyi ne penso oyo bagikwata tagimanyi naye Naaki yali asoma nga ategeera nga abantu bamwagala naye kati buli omu amutya bamanyi mulalu era omuntu amusanga mu nnyumba ayinza n'omukuba amayinja banaye muyambe Naaki muyambe Naaki yo olumbe kalumugonzezza ndabika nduddewo okujja naye ajja kutereera inshallah Lawrence essimu gy'otuwadde yaani yammwe wano waka kale tujja kuba tusobola omukyala yaba agiina omukyala yaba nayo kale mikwano gyange byonna nga bwe tubiwulidde ekintu kiri kimu kyakutuyambako essimu ya Lawrence nga bw'ogiraba eyita ku screen amannya batugambye ereeta maama nani Adija Nantume ge mannya gereeta naye nga ssimu ya wano waka bambi tusaba otukwasizeeko batugambye batunze buli kimu kyonna kye balina mu nnyumba banaatera kutunda ngoye ze balina of course kati ebyokulya n'ebyokunywa wallahi mbasiina basaba busabi bantu bange byotandikirewo contributinga aweerezaayo omutwalo nga gwakulya mwasobola okugulira abaana sukaali n'ekirala nga bute bwe tusaba obulamu obulungi n'obulamu obusinga wano kikuba amabaati akyogeddeko Lawrence waliwo n'omusaayi gwali guyiseewo ku mulyango Lawrence kikuba amabaati ekikuba amabaati akinganduza mba ne basenyo nga nakumyewo nkooye nawulirako mulundi gumu kujjako nawulirako ng'omuntu enkuba teriyo nga mpulira ng'omuntu ayiwako amazzi engeri wano gye wali wampi mulundi gumu bw'ati kino nali mpuliddeko naye kikuba ndatera kuŋŋamba nze mba ndoza nkomawo nkwangoyi kale bwonna bulwadde bwonna tujja kunyigiriza okulaba nti buggwa ewaka nsaba Mukama Katonda akuuma olujja luno kutuuka nga tufunye obuyambi obugenda okuyambako ku mikwano gyange nebaza balirwana bonna abasobodde okuyamba abakwatidde wamu abatukubidde omwami oli atunonye eri ku kkubo bonna bakwasize wamu okulaba nti famire ya Lawrence ngituukamu olwaleero saba kyonna kyemukoze Omukama Katonda akibabalire abategeeza nti okuyamba omuntu tekitegeeza kukwata ssente cash n'omuwa ne bw'oba omuwadde magezi ne bw'oba omubudaabuda ne bw'oba omugumiza gy'emirirwano emirungi nange Mukama nsaba mpa emirirwano emirungi naawe ali ku TV saba emirirwano emirungi bw'oba ng'otambula ogenda okugula poloti Katonda aluŋŋamye ebigere byo abiteeke mu bantu abalungi waliwo oliraana abasezi abatemu abantu abalogo n'ogamba Mukama mu nsi yonna era nalondayo kugula wano ne twebaza Mukama olw'ekyo ekyabalirwana ba mwami Lawrence essimu zange esooka eri 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15 bw'oba onkubira essimu otuukira ku nsonga nga toyina bayiro n'olupapula simanyi kwogera birungi nnyo ku ssimu nedda
nze bakuba essimu gano amatuno oli agalimu n'obunyenyenkule bwe gati kitegeeza buli lunaku mba nkooye buli lunaku mba neetaaga ky'oŋŋamba ndaba oba nkisobola oba sikisobola tonkubira ssimu ng'oli mu kunyumya obudde bw'okunyumya si buyina mulongo kino buzibu buli wano katonda bw'aba nsobodde nange mba nsobola okutuuka mu maka go bwe mba sobodde kutuukayo era mba nsobola okukuyamba mu ngeri emu oba endala kyonna ky'oba osobodde okutufunira tusindikire tutandikirewo obujjanjabi bw'omu maka gano amangu n'embiro mubeere bulungi mweraba ekiddiba kino naye nga kiri kumpi nnyo